bamulinda jojjuzi munda mu ggwanga ettibwa lya Butuluki yagaana okugendayo. Abarasha oluvannyuma nga bayita mu mwogezi wa gavumenti gwe bayita Dmitry Peskov bwe batyo baategeeza ne bagamba nti Putin okutambula si mukulembeze wa bulijjo omanyi beematiramu. Baategeeza nti akadde akaaliwo Vladimir Putin okumutwala paka munda mu ggwanga lya Butuluki kaali katono nnyo nga tebasobola kugenda maaso ne kulabika nti munnange bakikola. Bagamba nti Putin nga n'atambula beetaaga advance preparations ezitwala ennaku eziwera. Tosobola kumugamba ku Mande ng'omwetaaga Lwakutaano nedda oli munene. Bayina okusindika zi advance teams zigenda kwetegereza security ye, agenda kusulawa, anaatambula atya, agenda kuyita mu ggwanga ki, obwengula bunaabamu nnyonyi mmeka, eggwanga lyagenda security yaalyo eryetya. Kati ne beewozaako ne bagamba fe omukulembeze waffe eri tasobola kubeera nga Zelensky gw'okubira essimu n'alinnye misinde. Omanyi ne Zelensky takyava ku nnyonyi musajja wattu atambula okukamala yabadde jjojjuuzibwa. Omusajja atambula kati abadde Roma juzi eri South Africa n'agenda juzi Belgium yabadde Turkey jjojjuuzi kati abadde Roma yakajja akomewo ewaka abadde Roma gyasinkanidde JD Vance ngenda kubuulira. Naye Abarasha bo bagamba nti owaabwe tasobola kubeera nga Zelensky nti w'omugambidde erinnya ennyonyi nedda bo beetaaga okumuteekateeka n'okuteekateeka gy'alaga. N'olwekyo enteekateeka za Putin okuteesa ne Zelensky ne ziba nga tezaasoboka. Bo batwe bagambye era bo beematira n'omukulembeze waabwe Vladimir Putin mukulembeze wa ggwanga eritibwa erya Russia. Kakati Putin ayogedde n'agamba abaagala nsisinkane Zelensky mbawulira naye bino bimwagala okwogerako ebya bulijjo nze si wendi. Vladimir wategeeza n'agamba nti njagala causes ez'olutalo zonna ziggwewo. Tumekinge sure nti kino tekijja kuddamu era tumekinge sure nti Russia ejja kufuna long lasting peace, emirembe egitaddamu kubuusibwa ne bwe ndiba nvuddewo nga Russia eribeera mirembe ebbanga lyonna okusinziira ku Vladimir. Aga nti ebyaleeta olutalo bye tulina okwogerako temumbuulira birala. Ebyaleeta olutalo denazification, Ukraine obutayingira mu kwago gwa NATO n'ensonga atuliriza endala ono azaagala zonna kyokka ezimu ku nsonga zasinga okwetaaga zikolebweko zirabika nga nzibu nnyo akadde kano kennyini. Enteekateeka ezo ziyinza okuba nga nzibu okukolebwako byonna by'ayagala. Kati ye wakati mu kuteesa ayagala bakole Russia by'ayagala byokka. Ayagala bakole Russia by'ayagala. Kati abakulembeze ku Bulaaya batabukidde Vladimir Putin bagambye nti tetugenda okukola Bufalansa, Germany ne Italy kusa Bungereza. Bagambye nti kaakati ono omusajja tetugenda okuba nti tumukolera. Tetugenda omukolera tumwongereko natti. Tumwongereko natti. Kakati olunaku olwaleero abakulembeze bano basoose kukubira beegasse ne bamukubira essimu. Bakubidde Donald Trump essimu. Abakulembeze b'e Bufalansa akasajja nno kali kamu naye atugambe nti kabazinyi oluguje ka Vladimir Putin kamputtu. Ow'e Bufalansa ne Germany, Italy ne UK babadde ku ssimu emu. Beegasse ku ssimu ne bakubira Donald Trump. Bamugamba nti omusajja tugenda muteekako natti. Kati leeta olunaku olwaleero Trump asuubiddwa okwogerako ne Putin. Jjukira nti bo bano teboogera naye. Yeematira tabalabawo bonna abajooga abanyooma okukamala. Bano simanya b'e Bungereza, b'e Bufalansa, b'e Italy, baawa abo tolina ky'omugamba. Yeematira kati omukulembeze gw'ayagala okwogera naye ye Donald Trump. Kati bano olw'okuba nti tebalina direct communication ne Vladimir, ab'e Bungereza, Bufalansa, Italy ne UK kye bakoze bakubidde Trump. Bamugenda nti omusajja yogera naye tugenda muteekako natti olutalo luggwe. Kati Trump leeta olwaleero agenda kuba akuba essimu. Bategese telephone summit wakati wa Donald Trump ne President Vladimir Putin egenda kubeera telephone summit. Kitegeeza nti bagenda kuteesa naye nga bali ku ssimu olwaleero.
nenga yo bo bali bamaze okwogera ne Trump abatuusiza eddoboozi lyabwe eri Vladimir Putin ne Putin bagambye nti yagamba okujjako nga tumaze eliminating the causes that triggered the war tetulina kitugenda kugira tulindiridde ebigenda okuva mu ssimu ya Trump ne Donald Trump olunaku olwaleero tulabe naye abantu balinze okulaba ekigenda okuvaayo kyokka wakati mu kulindirira olwaleero luno olunaku luyise President Zelensky abadde Roma ne J.D. Vance Vice President wa America basinkanye omulundi ogwokubiri jjukira bwe yagenda jjo juzi mu White House bamulema mu iso obubi ono J.D. Vance y'omu ku baagenda maaso n'okuvaawo obubi ennyo ne mwami Zelensky J.D. Vance babadde tebaddangamu kusisinkana basisinkanye olunaku olwaleero wali munamu kibuga olunaku oluyise mu kibuga ekiyitibwa Roma bali ne boogera bye boogedde kakati ekirindiriddwa simu ya Trump ne Putin ebinaavaamu biyinza okushepinga ceasefire talks ezigenda maaso akadde kano ye Putin agamba nti siri ku bya ceasefire njagala ebyatulwanya byonna bigweewo ebintu nga bwe bitambula kakati otegedde nti okuteesa kubadde weekuli Bangereza bateesa bano bapushinga bano bakola ki bashegeera bano bateesa bano bakola ki naye tiwali kigenda kuggwa nga Putin takiriimu ne Trump nga Trump bwe yagambye nti amazima gali nti tewali kigenda kuggwa okujjako nga maze kwogera na Putin kati Putin yagala okumwegayirira ennyo eyesige mundu ze omanya singa kwesiga mundu eyesige mundu ze lako lwalira agenda bayamba ayogereko ne Trump kyokka ayogedde agenda okwogera naye oleda amaze tubuli akyayagala nti byonna ebyatulwanya birina kusooka kuggwawo nga temulina kubaako kyemutugamba babale tuliza n'okutugoberera bannaffe Moody's Management Services bali mu kkooti ezimba ekitibwa Kamule abakujjako Swesi opangisa gwe munaffe landlord aliyunga okweyokuguma n'abapangisa n'ekizimba apartment baketofayo bakwasa ekizimbe bakubanjize fune sente mu budde ate nga zawamu bali ku noti 759 7 noti 597 noti 778 52553 ate nga tukwanyulira kawa mpologoma akulebwa Bwakabaka bwa Buganda okuva mu nteekateeka y'emmwanyi alimu eddekende ate n'akawa kalungi okuzaama gulamu za 25 ne kilo emu abazadde mwekwate nnyo kawa ono mumuwa abaana awagala obwongo ate nga nyumisa n'emikolo abalina emikolo mu mwekwate genda wali ku Muganzirwazza ekatwe agapeshanize kansanga byan supermarket Najera ku Bangafi ewakiso Some supermarket Mukono Sinana hypermarket ku Buganda Road ne ku Quality supermarket ekitende omusuubuzi kawa mpologoma ono mufune ngo okuba ku noti 3 noti 3 mukaga 2 5 noti 3 noti 5 85 mukaga 18 wajja kubafuna buterevu nnyo kawa mpologoma oyo akolebwa Obwakabaka bwa Buganda kale no tugenda okudda musawe yokubiri ngenda kulekera wano kulekera Dr. Kayima okuva mu Kayima Habo Center yakoledde masanyalaze 2 in 1 oluvannyuma tukoma musawa eyokubiri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya neddobozi mpitibwa omusawo Kayima Abdul Jabbar okuvamba Kayima Habo Center abasangibwa ekawempe tula kirokole nga tujjanjabisa butonde na mere twabakoledde echupa gye bayita 2 in 1 masanyalaze 2 in 1 masanyalaze eyo erimu ekirungo kya zinc ne selenium ekigenda okubanga kiyamba gwo omwami okuwa embavu mu nsonga z'ekikulu ekigenda okuyamba gwo omwami okubanga osobola okuwangala n'okudda amangu eri gwangoli ngoli mu nsonga za feze ekikulu tewerabiranga bulijjo nakolera echupa eyo gibayita 2 in 1 masanyalaze ejjo kuyamba gwo omwami agaziye prostate gland ezimbye tokyafusobola kubanga ofuuyisa bulungi omusulo gujja gwesiba abamu ensangi zino ekirogoloka emirundi mingi nnyo nakoledde echupa gibayita 2 in 1 masanyalaze n'echupa eyo 2 in 1